Balamusizaako banyabale bassebo mwenna buli mujja osinza okulaba akatambi kano okwetola ensi yonna gye kaba kakusanze. Kansubira nti buli bulungi olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 2 ezaakonka ku mwezi ogwokubiri mwaka 2025. Nga bwe nabasuubiza nti nja kulabikako ku program Bulange Mmengo emuli ya Bulange Mmengo nze nzuuyo. Nga bulijjo nsooka mbabuuzaako mwenna besisiiba nabo okwetola ensi yonna gye musanga obutambi bwange ku mitimbagano egy'enjawulo ne mbunyumirwa ne mbujjamu amakulu amangi. Mbalamusizaako abali mu ggwanga lya Amerika buli kibuga n'essaza mbalamusizaako Kansubira nti muli bulungi. Abali mu ggwanga lya Canada mbalamusizaako buli kibuga n'essaza Kansubira nti muli bulungi. Abali mu ggwanga lya Bungereza buli kibuga n'essaza mbalamusizaako Kansubira nti muli bulungi mwenna bakomredi banyabo ne bassebo na buli gy'oli gy'osinza okukola akatambi kano. Abali ku Ssemazinga Bulaya mbalamusizaako mwenna gye musinziira. Abaami n'abakyala abalangi n'abambejja basaba ne bannaava ng'oli ku Ssemazinga Bulaya Kansubira nti oli bulungi webale kukola webale kubeera mu kwagala nsi yo. Ng'oli ku Ssemazinga Bulaya mba ku Ssemazinga Bulaya mbajolekedde Ssemazinga Asia mbalamusizaako banyabo ne basaba mwenna buli omu yagenda okunoonya ekigula magala eddiba ng'oli ku Ssemazinga wa Asia Kansubira nti oli bulungi webale kukola webale kubeera mu webale kwagala nsi yo. Nnaku lwa Sande ndubagaliza mwenna gye mwagenda okunoonya ensimbi. Benva mu Asia mbanjolekedde Middle East abali Middle East mbalamusizaako mwenna Bannayuganda abagenda okunoonya ensimbi ng'oli mu nsi z'Abawarabu gy'osiisidde gy'onoonya ensimbi mu bugubi obw'ekika ekyawaggulu musana okutuntuzibwa okucungibwa n'olw'obutakusasula naawe nkutumiddeko Kansubira nti oli bulungi. Bwe nva mu Middle East mbanjolekedde Ssemazinga wa Kaddugala wa Africa mbalamusizaako bakomredi mwenna abali ku Ssemazinga wa Africa buli mu nsi mwoli Kansubira nti muli bulungi mwebale kukola mwebale kubeerayo mwebale kwagala nsi yammwe. Ntumbudde nga banasusana saa 2 nja kuba ntumbudira nze nzuuyo nesize saa 2 ya ngenda kubanyonyola wali era mbetondere kale Kansubira nti buli omu oli bulungi. Bwe mmala kwa Africa mbanjolekedde mu Uganda mbalamusizaako Bannayuganda mwenna buli omu gy'osinza okukola akatambi kano. Mu Uganda abalangira n'ababejja basaafa ne bannaava aba buli bwakabaka mwenna gy'osinzira okukola akatambi kano Kansubira nti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebeereramu. N'olw'ensonga eyo mba nfundikira ne mu Kampala wakati mu Kampala mu Mukono Wakiso Ntebe mbalamusizaako banyabo ne basaba mwenna buli omu gy'osinzira okukola akatambi kano ng'oli ku mulimu wanyusa edda oli wakaawo oli mu kibanda oli mu saluuni wonna wooli ng'olaba vidiyo n'abamu abali mu takisi mbalamusizaako abavuzi ba boda ku buli stage yonna mbaagala nnyo n'abatakisi mwenna na buli alina essimu ye ng'oliraanye banno omugirabyako wamu namwe mbaagala nnyo mbatumiddeko mba mmaze okubabuuzaako mwenna. Alright, ngenda kusaba osharinga akatambi kano. Nakugamba obwenyi bw'ekitabo mu Uganda babujjako naye abantu bakozesa VPN okulaba vidiyo zino. Kati ngenda kusaba njala nsharinga video eno olina option y'abantu 10 sharingira abantu 9 emwesigadde ogiteekeko account yoba page yo omuntu atalina muggukire wana abasobola okulabira okukwo bwete batambuza information kubanga buli twetaaga okumanya Bannayuganda bategeere information. Njala kutegeeza mu Uganda teriyo sensitization teriyo information. Yensonga lwaki mulaba ebintu bingi nnyo ku social media nga bizimbulwa tebizimba kati ffe abalina ebizimba bagezaako nnyo bibikkiriza ebitazimba. Yensonga lwaki mula social media buli kimu kitambula bwe kityo. Kale ngenda kusaba otambuza information eri sharing osobola okukozesa messenger WhatsApp okuba nga osaasaanya. Bwe mmala basaba okukola bwe mutyo njala mu ntagingire wano njala mu mpitire wano Yoseriti Bahabulwa mutabani we ne family yonna eyabayeekera. Njala mu ntagingira wano Salonga Mulenge gyawasanya Kalu Charles Peter Mayiga abeereko kuno ne cabinet ye yonna. Nsampe mpitira wano president wange Omululu Kyagulanyi Ssentamu abeereko wano ku video eno. Nsaba omuntu yenna aliraanye Ssaabasajja Kabaka munnomere kutu amugambe nti muzzukulu w'Amazigero Mbuyaze alina ensonga zaagala agaayeemu ati naye asobole okuba nga azitegeera bulungi nnyo. Abalangira n'abambejja basaaba ne bannaava basabujja ku video eno n'abantu Ssekino bonna basobodde lyoke tutambuza video eno bulungi nnyo. Ngenda kuyisa obulango bubiri then ndyoke ngende ku video eyatuleese. Akalanga kasooka nga tukyagenda mu maaso okuteekawo okwemulugunya n'okwekalakaasa okwetola ensi yonna okulaga obutali bumativu olw'ebikolwa bigenda mu maaso mu ggwanga. Kale Bannayuganda bonna bawangale mu ggwanga lya Bungereza Obwakabaka obukola Bungereza bategeeza nti People Power National Platform UK ebategekeddeyo okwekalakaasa okw'enjawulo nga kugenda kuba kutegekeddwa ku embassy ya Uganda mu kibuga London ku ndagiriro eya 5859 Trafalgar Square London WC2N5DX kunaku lujja kuba lwakutaano ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri
mwaka 2025 kwekalakasa kujja tandika saa 5 ez'okumakya kukomekerezebwe saawa 10 n'ekitundu ez'akawungeezi. Bakugambye emiramu emituufu gigenda okubeerako kwe kuba nti bateekawo ekisinde n'omulamu ogw'amaanyi nga bategeeza Yoseriti Bahabulu Walutabaisibwa ne gavumenti ye okusumula abasibe bonna ab'ebyobufuzi abasigala mu makomera era n'okukendeza okuwamba baganda baffe abawambye buli kanaku saako okukendeza oba okuggirawo ddala obuli bw'enguzi n'okwonoona oba okutyobola eddembe ly'abantu bannayuganda. Kankadde mu luzungu omulundi gumu dentugekera kala akokubiri. People Power National Platform UK demonstration. The demonstration will take place at Uganda High Commission, Uganda House, 5859 Trafalgar Square, London WC2N5D, London WC2N 5DX. It will take place on Friday, 14 February 2025, time 11 a.m. up to 16:30 p.m. The themes: demanding dictator Museveni and the government of Uganda free all the remaining political prisoners still in legal detentions, end abduction, corruption, human rights abuses, ash free political prisoners Uganda. Kekana kalango akasooka then tugere kalanga akokubiri loke tusimbule video nga bwe yatuleeseddwa olwaleero. Akalanga akokubiri kasoma bwe kati. The Australia and Swiss NUP chapter human rights demonstration. Demonstration against rampant abductions, torture and political opposition in Uganda. Themes: no police bond, no bail, gross human violation, weaponization of gangs, threats by Muhoozi Kanyerumwenge, beheaded Robert Kyagulanyi Ssentamu, demand for M23 to leave Uganda and Democratic Republic of Congo. The demonstration will countdown is 25 days remaining. It will take place on 18 February 2025 at Ugandan Embassy, Geneva, 13:30 to 15. United Nations at 15:30 to 17. For more information, please contact the organizer, Madam or Mrs. Mary, at her number +41 79 46 64 434. Ngamwe mutegedde abe Geneva n'abe Switzerland namwe akalango kamwe kayiseewo kati mbanjagala tutandike program eyatuleese olwaleero. Mu program eyatuleese olwaleero njala sooka kuyisaawo kano abasinga obungi munkubidde amasimu ne mumbooza bingi biki njala sooka kuyisaawo kantu kano. Ngenda kayisa ndowooza kankawo ekigula lugi bambadde sina kigula lugi nga saagala kibawo naye kambawo ekigula lugi mukama kagendera. Njala musaliremu ekigula lugi kino buli omu akisaasaanye we kinaagenda. Njagala ekigula lugi kino mu kisaasaanye kigende buli omu kinaagenda era njala kigende mbe enkyukakyuka mwenna njala kibasaanye nga muli bulungi nnyo. Ekisookera ddala njala kukijja mu lugero olugamba nti ekiswaza oba njagala kijja mu njogerere gamba nti ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula. Ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula. Lwaki ekiswaza omugagga? Omugagga be bantu abeera kasente nga balinawo kasente ku kyalo ku kitundu wabula nga yeesoma nti nze bwe mba njagala ente, bwe mba njagala ekibumba nsala nte, bwe mba njagala ensigo nsala nte, biki bwe bityo, mba njagala ennyama bwe bityo. Kati olumu luyinza okutuuka Katonda omwabya n'amufunisa okusinduukirira emmeeme. Wattu bagenda okulaba omusajja asinduukiridde emmeeme mugagga mu kifo ky'okuseseme okutanaka entula, okutanaka ennyama ate ng'atanaka ntula. Abantu bamubuuze watugandiga oboya ekibumba otta nti lwaki ate otanaka ntula katasobola binnyonnyola olw'okuba nti abadde abeesomerako. Ndowooza nkivunudde bulungi ekitegeezebwa ekyo bwe kityo. Alright, kati ngende ku kigula lugi ekituufu. Njala kutegeeza bannayuganda mwenna abali e Kampala n'abali mu diaspora mu struggle. Yes. Muganda waffe gwe tukola emirimu gyegimu era nga munankyukakyuka Mpanga mwena mamanyiddwa nga Mpanga oba Map Media yawumuziddwa ku mirimu gye emitongole gy'abadde akola ku lw'eggwanga okuba nti akola ku ttiimu ya president ey'amawulire
olw'ebyaliwo okufulumya akatambi akali kemulugunya wakati w'omukyala Patricia Sewungu ng'ali n'omwami gwe bayita Muhumuza gwe tubadde tugoberera ebbanga lyonna nti abadde bamuteeka okugobera president. Mpanga yakola akatambi ga yeemulugunya najja n'akola video nga yeebooza, wabula akatambi ako ne kagenda ne katambula. Kati katambi ako bwe katambula ebigambo bibadde bingi, mayinza sita kibenga sina kikene nyandusu, yenkole yange sita kibenga sina kikene nyandusu. Ekyo kisikola. Era njagadde okukola ekigulalo kino okutegeeza abantu nti Muganda Map Media yawumuziddwa okumala ennaku 30 nga tali ku ttiimu eyo. Yawumuziddwa okumala ennaku 30 nga tali ku ttiimu eyo, bo ekikolwa kye bagamba nti yakola kikyamu. Wabula ebibuuzo biri wano mu kigulalo gi. 1. Okusookera ddala tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Waliwo kye tuyita okuwuliziganya okw'emirembe. Nti oyita akawala n'oyita n'akalenzi ne butuula nga bugasimbaganye, n'obuuza akawala owaayi olubadde, n'obuuza n'akalenzi owaayi olubadde, buli omu n'akuwa sayidi ye n'olyoka ofuna okusala. Wabula bw'okwata akawala n'okabuuza n'otabuuza kalenzi n'osalawo ku lulwo eba nsobi. Ngaffe balwanirira amateeka n'ebiragiro eba nsobi. Mu nkola y'amateeka oyita akawala n'akalenzi n'osinzira ku byagenda okugamba n'osalawo okole okusalawo. Ekyo mukitegedde bulungi, ekyo tekyakoleddwa. Muganda waffe Mpanga nakkiriza ebbaluwa eyamuweereddwa okuwummula ennaku 30. Wabula abaagimuwadde bamugambye nti ebbaluwa eno tebaakonna weekola ki, abamumuza bamugambye tetuwulirako ewantu wonna nti tukuwummuza gobeerayo savinga ennaku zo 30 bw'oziggwako olyoka okole ki, okomewo. Mpanga Map Media n'abanga musanyufu, n'abanga akkiriza ekibonerezo kye bamuwadde abeera ennaku 30 ng'awummudde. Wabula obuzibuze butya, abamuwadde ekibonerezo bennyini mu group eyamuwadde ekibonerezo ekulira tiimu ya president y'amawulire bwe yamuwadde ekibonerezo nga kiri intano, ekintu kye tuyita intano oba kye tuyita internal memo, information eba erina kusigalamu abo abaagisazeewo ne gwe baagimuwadde nga terina kugenda public. Kati oluvannyuma lwa Map Media okugobebwa oba okuwummuzibwa n'abamumuza kyadde kirina kusigala nga tekitegereddwa public. Wabula oluvannyuma nga wayiseewo ennaku 1-2 okusalawo kw'akakiiko ako kwafulumye ne kugwa mu mikono gy'oli, ate Map Media gwe yagala okukola ki, okubuuza lwaki yabadde n'omuntu oli. Okitegedde bulungi nnyo. Kati wembuuliza nange ng'omuntu gwe eyagambye yawumuza Map Media ngo yagala enserebe kutegeera, Map Media natagitegeeza n'asirika. Information yali nkinze etya ate egende woli eyabadde avunaanibwa atalina mu kusalawo. Information yali nkinze etya etuuse woli gwe baali bavunaana nga ye teyatula mu meeting amusalawo. Njala bagaba ekigambo kimu nga nfundikira ekigulalo gyekyaleero. Ebiseera ebisinga tulina okubeera ne crisis management. Crisis management yakwasaganya ensonga zonna eziri mu mbeera ng'eyo. Ffenna tukola ensobi mu kwogera ne mu butakola ne mu ngeri yonna. Ne tumanya butya bwe tukwasaganya ensonga ezo. Ompulira bulungi nnyo. Naye gwe bw'ovaayo ate n'ogamba nti gundi tukuwadde ekibonerezo kino tekitegeezebwa public. Naye ate gwe mummwe mwennyini abakoze ekibonerezo ekyo ate ne mukirinkinga ne mukiwa omulabe oba omuntu oli gw'abadde yeemulugunyaako muba mukolera ani? Era wano wembuuliza information ekwata ku president n'enteekateeka ze eri seefu. Bweba internal memo eyabadde ebonereza Mpanga Map Media yali nkinzi n'egenda mu mikono gy'omuvunaanwa, information ekwata ku struggle yaffe ekwata ku president eri seefu ne president ali seefu. Bwebanga internal memo admissing ewumuza omuntu for 30 days yasobodde okulinkinga n'egwa ku muntu, president ali seefu ne byasalawo ne decision ne plan zetugenda okugenda mu kalulu oba? This is my question. Nchiddamu gwe yagamba nti ebintu bire bya munda
ate information mugirinkinga information ekwata ku plan za Nuupu ekwata ku plan za president eri safe era president ali safe namwe abakola ebintu ebyo yes fena tugenda kukiriziganya buli muntu alina ensobi somehow somewhere Map Media alina ensobi ze ng'omuntu Map Media si Yesu Kristo si Nabbi Muhammad alina ensobi ze ekyo buli omu ensi yonna ekimanyi Map Media somehow somewhere alina mu ensobi mu mirimu gy'abadde akola bajja akola ng'omuntu naye ali professional gye mulaze okulinkinga information nga mwekenyini mwagambye nti information era kubeera private ne mugirinkinga ku muntu oli gwe yali avunaana nga n'omuntu gwe yavuna temwamuteeka mu kaguli kumubuuza nti kino kyava ku ki mwe ne mukola decision namwe ne mulinkinga decision mba mukolera and then president ali safe ne security z'ekibiina oba ne information y'ekibiina eri safe ndi mu kigulungi nga bwe ngamba nti sitta kibenga sina kikenenya ndusu sigenda kuwanvu ya kigulungi wabula eyo yebadde oba kulinga okwogera kwange ku nsonga eyo kutegeeza abantu abaddemu n'okula ki n'okubuusabuusa nti teyawumuziddwa mu mateeka amatuufu agakwasaganya emirimu yawumuziddwa ennaku 30 naye kyadde kirina kubeera kya munda nga ye yennyini gwe baasalidde omusango akimanyiiko ye n'abamusalidde omusango nga tekirina genda wantu walala wonna nange ndakitegeddeko ng'omusango bagumusalidde ne mugamba Map Media ennaku 30 ntono nnyo gumiikiriza ekibonerezo kijja kuggwako ddeyo okole nakkiriza wabula akabasa we kavudde information okuliikinga neetuuka ku muntu omulala ekyo kyekireesa akabasa nange wembuuliza ebintu ebiri ku secretariat n'ensonga za president ziri seefu kyekibuuzo kyange ebisigadde byonna ebyokumuyimiriza mu mateeka bwe kibanga bwe kiri kibalina okukola that is okay era njagadde tegeeza public nti bye muwulidde bituufu muganda waffe yaweereddwa ekibonerezo akuwummulira ku 30 naye ekibonerezo kyadde kyamunda nga tekirina kufuluma wantu wonna wabula kyalinkinze era omuntu n'akikozesanga added advantage mu kulwana entalo ze ng'abadde azirwana ku lwakatina n'ensi yange ekigwaro ginkikomeza wano njalagera ne programu yange so mbategeeza mu kitumu butongole mukitegere bulungi nnyo eyo sigenda gendayo naye ngenda kiwa obudde nkinoonyerezeeko osanga we naddira ku lwokutaano nkiddamu osanga we naddira ku lwokutaano nja kuba maze okufuna ekituufu kyonna kuba ku lwokusatu nja kujja ne waliwo programu gye ngenda okukola ku lwokusatu ngeri special waliwo abantu no ekigwaro gikale ekigwaro ginkifundikidde Sara Kiwambuya wabula wiiki ejja ngenda gishedulwinga bweti ku lwokusatu nyinza okuba ne special program nga egenda kukwata ku injustices eziri mu family naddala mu bakyala abafumbo n'abakyala abazaala abaana ne bafiirwako babba baabwe n'obatulugunya bajjako ebintu byabwe nga bafamire bye bakikola n'abantu abeeyagaliza abamanire mu gavumenti nyinza okuwa chance ku lwokusatu okujjako nga bengenda okuwa chance tebeetegese then ku lwokutaano bwe ndaba nga mmaze okukola okunoonyereza kwange nyinza okujja n'enkola kye tuyita forensics kuba nali neewaza ekintu ekyo nyinza okujja n'enkola forensics kubanga nze ndi example ey'ebintu ng'ebyo bya Peninsula ndi example gye nali nasirikira edda. Remember after 2001 elections waliwo mission ey'okusuula platform zaffe zonna n'okulwanyisa abantu abasigadde ku media eyo information engirina nagisigaza naye tetugenda gendayo njagadde bawa schedule nga bweyina okubeera so ekyo kiwedde kati kamala okuyisawo ka security alert kano. Alright, security alert ya leero njagala mutagingire General Kahindo Otafiire akatambi kano mukamuweereze. General Civilian Kahindo Otafiire wonna wooli buno obubaka bubwo. Nkiddamu General Kahindo Otafiire wonna wooli buno obubaka bubwo. Ndowooza ozze ogoberera abasirikale abali ku ddaala lya Brigadier General, Major General
bwe basinkana accident ne bazisurvivinga omuli ne guti nono omulala wiiki eno gye tukuba mabega yadde afunye accident okufa kwa Brigadier General Charles Oluka. The next target is you. Major General Kahindo Tafiire wonna wooli gwe target already yamaze dok sanctioning bwa abagenda okutta owamanyi bantu bwagamba nti weyo obuyinza tubuddiza bannayuganda beefuge ne bagaana. Njala kutegeeza oli target wabula ku security ekutambulirako kuliko enkwezenge bbiri. General Civilian Kahindo Tafiire ku security gye baakuwe kutambulirako kuliko enkwezenge bbiri. Either you reshuffle the whole team or you hire the other team or hiring your private security guards. Team we kuliko ensekezi B ezina mission. Mission esooka either to poison you, eyokubiri ya accident, eyokusatu ya masasi. Ziri ezi. Nze sifulumya information nga tegenda kutuukirira nkiddamu. General Kahindo Tafiire ku timu joine kukuuma. Kuliko abasirikale abalina mission esooka ya butwa abakuli kumpi. Eddaka ejja kuba ya masasi, eyokusatu n'ensemba ejja kuba ya accident. Ku nfazi n'essatu olidako emu. Wabula eri current eri wakati olina abasajja babiri ku tiimu yo nkwezenge. Either reshuffle that team ofune ba private bodyguards abagenda okukuuma oba si kyekyo ne wantu labako. Nze abantu bantu bagati ate abasajja bali mu government. No, listen to me, njala kubera sincere. Bw'obanga oli Muisiraamu nga bw'okola amazambi ogenda n'osoma edduwa Allah n'akusonyiwa. Bw'obanga oli Mukatuliki ogenda ne weenenya Abaprotestant azuuna amadini amalala. General Kahindo Tafiire y'omu ku bantu abalwana si mutuukirivu ng'abalala. Wabula amanyi history in case government yo nekyuse biki bye twetaaga. Ompulya bulungi nnyo okumanya ebituufu biriwo. Ye nga ye essaawa zino yagamba tuweeyo obuyinza tubuddize bannayuganda. Yensonga lwaki baagala omutta. Yensonga lwaki baagala omutta. Ye bagamba tuweeyo obuyinza tubuddize bannayuganda. Era takkiriziganya na mbikola byakujoba opponents mu Uganda abavuganya Museveni. Ne bamujja baagala mujjawo nga baagala omujjawo. Ye kennyini abamanyi nze njagadde kuwa security alert ogitegeere. Kati wenkomye ku security alert era ngenze ntandisa video yangu olwaleero. Alright. Okusookera ddala nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka mutegeeze obubaka buno nga sinnasoma message eno. Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nsaba okuluma kutuuku nkutegeeze ebigambo bino wammanga. Essabbiiti ewedde zaali ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi. Najja n'enkola akatambi n'enkutegeeza. Butya omusajja omusumaali General Salim Saleh ne mukulu munne mukulu we General Yoseriti Bahaburota Basirwa bwe baali batandise okukola enteekateeka ezisaanyawo obulamu bwo na buli kimu n'enkubuulira n'embeera gye bayitamu okutiisatiisa buli muntu yenna akuliraanye n'abo b'otakyalabirako ddala era n'okutwala nti buli muntu yenna agezaako okuba nti akusemberamu omutiisatiisa. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kkutu era nkutegeeze nti ebyafaayo biddiringana lwakuba ku luno tebinnagenda nga biri ebyasooka byali. Nsaba okukuluma kkutu kujjukiza nti omu ku bannyoko gwe nakutegeezaako ntale ya Bwera eyali omuwala oba omumbejja Kaalaala Yoseeri gwe yakozesa mu kuyingira mu ku mbuga za Buganda okufunayo amaanyi bwe yamala n'amutuusaako ogwampanga. Bw'amala omutuusaako ogwampanga atera mwana muwala oyo okuba nti kyamuyitirirako ne yeeteekamu ogwakabungu nga talina kyajja kukola kugamba bbaawe nti munnange bantuusizzaako obuliisa maanyi ng'abuntuusizzaako yono. Abasajja bano bazze bakola ebikolobero bimu. Wabula bwe twogera olwaleero mu ngeri y'akujoogera omu akusinga obusajja. Embuga za Buganda zonna ezisinga obungi abasajja bano bataddemu abantu baabwe Abanyarwanda nga balina amannya ag'Ekiganda. Bwe balemeddwa okukola ekyo wattu si bakwanyi balwadde lwakiri ye bakakumbwa asobole okufuna kyayagala. Kummwe ekibalimi okutegeera. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti mu masiro ga Bassekabaka oba mu masiro ga bajjajjaabo ag'ekasubi nsaba okukuloopera nti omutamanya ngamba musajja mukulu omusumaali George Akandonako Salimu Saleh yakolayo dda ekitakola omutiitizi olw'okuba nti baali baagala okweddiza ekifo ekyo babe nga bakolerayo emikolo gye baagala. Njala kutuma kkutu nkutegeeze nti n'alinnyawo amasiro ago
alina ekyama kye yatta ne General Salim Saleh amanyi oluganda bulungi bwe ngamba okutta ekyama wakati w'omusajja n'omwami bamukitegeera ekyamufuula ekyangu okuba nti balina omugguukiriro gw'amangu okukola bye bakola mu masiro g'Abassekabaka omwo okuba nti baziŋŋamya n'okukyama buli kimu kye baagala era nze omu navaayo wano ne nkuloopera nti amasengere g'Abassekabaka gabbibwamu era ne gatwalibwa awo bennyini gurupu y'emu yogayoga nga gali mu bitundu by'ettaka lya Salim Saleh biri eggaluga wabula we nasembera okumanya nga biri eggaluga era ng'omwami yabikozesa okukolerako emikolo gye kati siddangamu bitracinga kuba kati ennaku zina amakanda yagateekawo egateeka ngulu wabula nsabye okuluma kutu kutegeeze nti n'alinyawo amasiro ago omukulu Salim Saleh bwe yali nga ayagala okwefunza ekifo ekyo akifuule nti buli muntu wayagala okujjayo kennyini okukoleramu emikolo gye ye kennyini yasalawo kutta kyama n'alinyawo amasiro ago era naye yennyini mu butongole aba yasobya Obuganda n'asobya n'amasiro ago okusinziira ng'ennono bw'etambula ne bagawaayo okuba nti bakola buli kintu kyonna kyolaba ekikola mu masiro ago ekikyamu ekyo njagadde obe ng'okitegedde bulungi nnyo mu ngeri esoboka bw'oba nga osobola okufuna obutambi obubeera ku masiro okwo oba ku bwenyi bw'amasiro nga bayinawo kamera zimulengera wala bandikuwaddeko obutambi onoolaba abantu abayingira mu masiro ago emmotoka ez'amagye ezitera okujjawo okukola emikolo naye ng'ate si bakola emikolo kuba n'abasajja omu Munyarwanda omu mu Somaali be bali mu kusaanyawo ebikolwa enkola zonna eza Buganda ez'obulombolombo n'ennono n'abalala bonna bagenzi nga batiisatiisa abalala bawadde ensimbi okuba nti babawa n'abasirikale okuba nti baguma okuba nti basaanya Obwakabaka mu nkola era eyakujogera omumwa kusinga obusajja abasajja bano buli muntu yena gobalaba ow'amaanyi gwandibadde weebuuzaako oba okuyambako ku mirimu gy'Obuganda bagezaako mutiisatiisa wabula nga bweri enkola yaffe nti ffe wali omukka tusongawo nnyo olugalo okutegeeza abantu nti wajja kubaawo ki omuliro era gumala ne gutuukawo amawulire agafulumidde ku mitimbagano egy'enjawulo gagezeddwako nnyo obutatambula naye nga go gaafulumyeko nange butyo nga bwe sisi bazikweya njagadde Abaganda mbasomere ku mawulire gano bagategeere bulungi nnyo lwegana bagatuuseewo oba banabagalemeseza mumanye nti okutiisatiisa kungi nnyo mu Buganda nti Obuganda babuwamba n'abafutubaddeko tebakkiriza kintu kyonna kyankolaakolana wadde enkyukakyuka kigende mu maaso amawulire gano mwagasomye ku mitimbagano egimu naye nga nze mbage nti ewali omukka tewabula muliro ate n'okutiisibwatiisibwa kungi abagezaako okujjawo ebintu biyinza okukolebwa nabo bangi kati amawulire gano njagala nga basomere mu gawuli bungi mwagala byeko dda naye njagadde nga basomere mugategeere bulungi nnyo mu mawulire agali mu nkuubo gasoma bwe gati muwulire bulungi mu mawulire agali mu nkuubo gasoma bwe gati oluvannyuma lw'okunoonyereza ebuziizi na buli wamu abasajja bakalimagezi mu kuzuula n'okunoonyereza nga basinziira ku bantu abeebuzibwako ab'enkizo bagenze ne banoonyereza ne bazuula nti Mengo yavunda neeva ne mu kuvunda n'emera envi wabula nga ano ku bwenyi bakulaga ekifaananyi ekirala emikolo egikolebwayo naye ng'ate emikolo gikolebwa mu ddiiro mu bisenge nga wavundu walala wavundu watya kino nno kikulaga bulungi nnyo embeera Buganda bweyimiridde nti n'abantu ab'enkiza abasinga obungi tebakyagala kujja Mmengo awo abasinga obungi baagobwa era buli muntu yenna omunene eyali alina omukono ogw'amaanyi mu kukulaakulanya Obuganda abasinga obungi baatiisibwatiisibwa before nga sinnasoma gguliriro kansooka endume kutukwa Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti eyaliko musajjawo Allah oba Mukama gwe yawummuza bwe mbasera biddendooza amanyo bayegere lutaba yiye simanyo bagigo gayinza okuba gagenze naye ndowooza y'oyo ntegeezeddwako nti okuva Katonda lwe yamuyita ebintu ebingi bifudde ettogge era n'okwabya olumbe lwe nawo kwajjamu goziriini nga abakungu Mmengo abamu bakunyigiddemu okuyimiriza n'okubuzaabuza ebintu by'omugenzi era nga ne Ssano gamulengejja n'etalutumidde mwana mu mivuyo egiri mu kubuzaabuza ebintu by'omugenzi bukyanga Katonda amuyita okwabya olumbe kufuuse kagumba weegoge nti buli kimu kiba kigenda okukolebwa kiyimirizibwa olw'ensonga
bandije edda mu ddendo disoma okujjamu ebinasoma mu lumbe nga bisoma ebintu bingi ate ebyabuzibwawo ebitasobola kulabikako naye nga ate ababibuzibwawo bennyini amba tubadde Mmengo. Jukira musajja mukulu ono bwe yali nga agenda omujjulula yalina omukazi mpala kitale ng'ono era waakabano wadde yeefuula muganda. Famire agirisiza akakanja abantu abasinga obungi bamuggyeko enkofiira kati yeekolera bimunyumira olw'ensonga nti kiyafuuka Nakawanga era olumbe yaluyimiddemu n'abantu b'Emmengo okubuzaabuza enfa y'omugenzi wepo n'ebintu byonna muno mwe mulina ebintu ebimu byateekamu ensimbi mu Bwakabaka omuli radio n'ebintu ebirala. Kale Ssaabasajja Kabaka nsabye nkuloopere otegere ensonga eno nti musajja w'oyo wattu n'olumbe lwe lwasimbwamu empanyi terukkirizibwa kwabya buli gye balaga basangayo omuziziko nga batya. Ako njagadde kayisa obuyisa. Oluvannyuma lw'okunoonyereza abanoonyereza bwe bamala okunoonyereza nga bulijjo ne bakola lipoota ez'enjawulo bo ne bakonkuludinga nga bagamba bwe bati okusinziira ku kuvunda okuli Emmengo n'emivuyo egiri Emmengo Ssaalonga Mulengejja ne banne gye bagezezzaako okubikkiriza nga bakola emikolo egyakafuweeke mu Mmengo kizuuliddwa nti wandibaawo okuyuwa olukiiko lwonna olufuga Mmengo okuva ku mutwe waggulu okutuukira ddala wansi kwayera. Oluzungu bagamba Mmengo cabinet reshuffle Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga and other expected to exit Mmengo. Bagambye nti olukiiko olufuga Mmengo luli mu lusuubo oluvannyuma lw'okuba nti lugenda kukyusibwa nga luviira ddala ku Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja era embudde bwonna kyandigwa mu mantu g'Abaganda okukiwulirako. Bakugambye bwe bati nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okusinziira ku bintu byayisemu ne byalabye n'abanoonyereza ababadde nabo naye kennyini byerabiddeko kiyinza omuwaliriza okufuumuula okuva ku mutwe waggulu okutuukira ddala ku muntu ayera olw'obukulembeze bwe okutandika okutaataagana nga ne bufa nga babutta basiga ekifaananyi nti embeera nnungi nnyo mu Buganda. Okusinziira ku kunoonyereza bukoze kulaga nti yoona akazigo kasiiga wano mu mawulire naye ng'ebisigadde munda bifu bizibu bino ebitanudde abanoonyereza abafulumizza eggulire ne litegeeza nti essaawa yonna mwandiwulira nga abantu abamu bafulumiziddwa Emmengo nga nabo gisimufungize. Wabula era nnyongera okubajjukiriza ku ggulire lino lyekennyini temwerabira kutegeera nti okunoonyereza kuno okuba kwakoleddwa ne kufuluma ate era bo kennyini be bajja otteekawo omuziziko ogulemesa ebintu bino okutuukirira kubanga si balogo balwadde kubanga si bantu ba gavumenti balina kye banoonya nga tebakkiriza lwakiri bonna bakifiirwe. Ndoza mutegedde mulungi ensonga ezo. Awo sigenda kuwanvaawo nnyo olw'ensonga nti buli kimu kiringa bwe nkibagambye bulindirize ku nsonga eneeba egenze mu maaso ku nsonga eyo. Awo saagadde nnyo kulwawo. Kansoke nzijjeko awo. Abaganda bonna ne Bannayuganda bonna njala bategeeza nti abantu bangi abayita Abaganda amannya nga si Baganda boogera Oluganda bakokya n'okukokya naye bwe kituuka mu kwogera ku bikyamu Museveni byakoze bukyanga ajja mu buyinza akyusa feesi ne yeekaba n'ayogera Olufalansa n'anyigira ddala w'omanyira nti ono si Muganda era waakabano. Omuganda ategeera bw'asoma ebyafaayo bukyanga Yoseeri ajja mu Uganda naddala okusingira ddala mu 1986 ng'ajja ategedde bingi nnyo bitya. Ngenda basomera eggulire lino mutegeere era munaategeera bye ngenda okusoma buli omu ojja kutegeera nti Abaganda basinga obungi abagezi naawe bannansi bannakabala abalaba ebitundu ebirala abagenzi battibwa nga abasajja bano bakulyetinga Tusi Dynasty nga babeesinga mu Uganda mujja tegeera lwaki abantu bano baagala kusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka n'okusaanyaawo abakulembeze ab'eno na buli kimu kyonna.
ndowooza nga sinnasooka kusaba ggulire lino kansooka embazannyira akatambi kano k'omwami lwa mu Tanzania layini bbiri zokka ezisooka kwe kusinzira ebbaluwa gye ngenda obbasomera eno liiryo. The Tutsis see themselves as a superior people to Bantus, and so they want to reinstitute something called the Mapororo Tutsi Empire that is going to rule over Central Africa and the Great Lakes. Because if you look where they came from in Uganda, Museveni is Tutsi, and he is the one who trained together with people like Paul Kagame in Tanzania together with our liberation fighters. And when they came from those liberation camps, then Museveni went and took power from Obote, and then he put people like Kagame and the Hutus and the Tutsis into his army and intelligence. They then started murdering non-Tutsis who wanted power in Uganda because they were majorities, and that's how Museveni becomes the president of Uganda as a Tutsi, and then he begins to assist Kagame together with the Europeans, the Americans, to then create a force that is going to take power. All right. Kati abasinga obungi mumpulirize bulungi nnyo. Museveni bw'amala okuwamba mu 1996 abasajja abaganda bonna abaakuba emmundu nzize mbajjukiza nga Bulange ekyayitibwa Republican House abasajja bano baakubibwa empiso ezirimu siriimu ne bajja nga balwala siriimu mpaka okutuuka bonna ebasaanyiziddwawo okutuuka olwaleero. Naye ng'oggyeko ekyo kyokka gana amawulire gaali ga munno ennaku z'omwezi zaali 8 olunaku olw'ebbalaza amawulire gaali ga lwakusooka ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'olubereberye 1996 gaali ga munno baagawanika ne nga bajjukira abantu bonna abattibwa mu kavuyo ako mu 1996 ng'omukulu eyasooka ku mutwe ogwo yali JB Kiwanuka. Gasoma bwe gati. It is now 1 month since the late Joshua Bwanika Kiwanuka was shot and killed. We wish to express our gratitude to all persons, institutions, and clients who sent us condolences, all those who assisted us in various and so many ways following the death of our colleague, the late Joshua Bwanika Kiwanuka. The late JB Kiwanuka was a distinguished lawyer and perfect gentleman. Along with the late JB Kiwanuka, we also remember with sadness the following lawyers who have been brutally murdered, many of whom their bodies or the killer have never been found. Mu Luganda olufuutifuuti lwenjagala obbasomeramu okubajjukiza akantu kalaba kugamba nti JB Kiwanuka n'abalala tewayise ebbanga ttono nnyo nga bajjukira omugenzi Joshua Kiwanuka eyakubibwa amasasi n'attibwa beegatta wamu okutwala okusiima kwabwe abantu bonna n'abo abawagira mu nkola eya bizinensi okutwala okusaasira kwabwe eri abo bonna n'okubebaza abayambako mu ngeri yonna esoboka oluvannyuma lw'okufiirwa bannaabwe abakola emirimu gye gimu. Era ng'onoomu ye Joshua Kiwanuka bakugamba nti omugenzi JB Kiwanuka yali muntu amanyikiddwa ennyo nga munnamateeka era nga musajja mukwata mpola wamu n'abo abalala. Naye ye JB Kiwanuka tunamujjukira n'okufa kwe okwali kwekibwatukira saako ne bannamateeka banne abattibwa nga nakati n'okutuusa olwaleero emirambo gyabwe tegimanyikiddwangako wa gyejaziikibwa. Twogera ku 1996. Buli muntu yenna nga family member w'abantu bengenda okusoma tobuuza abantu bwe baafa batya. Ke katambi kali kensooso okuzannyira ak'omusajja Munnakenya
bano bajja bamanyi tageti z'abantu balina okujjawo abayinza obbatawaanya mu mateeka abalina obbatawaanya mu byobufuzi abalina obbatawaanya mu buwangwa n'ennono. Wulira amanya oba oli muzzukulu oba oli mujjwa oba oli mwana oba oli ssenga w'omuntu oba oli wulira amanya gengenda okusoma toddangamu n'obuuza kitaawo yafa atya baamutta batya era omulambo gwe guli luddawa. Wulira bulungi nnyo. Omuntu asooka ye Ben Kiwanuka of Kampala, former Chief Justice, enfaayi mwagimanya. Owokubiri ye E. Mwangi of Kampala. Owokusatu ye Michael Kagwa, the former Presidential Industrial Court. Owokuna ye A. Okurutu of Soroti. Owokutaano ye C.O. Mako oba Mako eyali ow'Embale. Ow'omukaaga ye Gi Akankwasa eyali ow'e Kampala. Ow'omusanvu ye J. Ruhinda ow'e Kampala. Ow'omunana ye Gidi Ojok Okelo ono yali mulamuzi w'eggulu. Ow'omwenda ye Gi Bamuturaki of Kampala. Kati Jennifer Bamuturaki owa Uganda Airlines Director CEO ono yali kitaye wa Jennifer Bamuturaki. Yensonga lwaki Museveni yawa omwana omulimu ono nga tayagala family ya Bamuturaki bagijjukize nti Museveni kennyini yeyatta Bamuturaki. Museveni talina muntu gwawa mulimu nabanga teyasoma P7 n'amulemezaako nga talina kintu kyazibiikiriza. Owulidde bulungi nnyo? Ssenyonyi yalwande Bamuturaki naye nga tamanyi kyekyalwana nakyo. Kati ono Bamuturaki gurupu ya Museveni yeyamutta era yeyateekawo omwana ku mulimu nga bazibiikiriza omwana nebe kujjukira biki byatuukawo oyo wa mwenda. Mutegedde bulungi. Owe-10 Odoi Achwell of Teso. Owe-11 Gi Kawoya of Kampala. Owe-12 ye J. KS Katende and Miss MS of Kampala. Owe-13 ye S Munabi of Kampala. Owe-14 RH Sebogwawo Amot, former Presidential Industrial Court. Owe-15 Obote Otuba of Kampala. Owe-16 Dennis Ochua of Kampala. Owe-17 ye JB Kiwanuka of Kampala. May the God rest their souls in the eternal peace. The premature death of the above landmen is a sufficient cause of all our peace-loving Ugandans to serve genuinely for the last peace and tranquility in our motherland. Kati abantu bangi mu nteekateeka eyo battibwa n'olwaliro bakyattibwa mu mpola mpola. Ndi wano tegeeza munnayuganda yenna ng'oli mu diaspora, ng'oli mu Uganda, ng'oli historian, oli politician, olina ensimbi naye ng'oli munnayuganda nakabala. Teweeyibala koza kamanyi ng'akoza n'owebbwa. Abasajja bano babatambulirako era bamanyiddiro bagenda bafuna. Sudden death ezigwa ku bisaawe bannayuganda nga bavudde e Kampala ne bafiira mu kkubo nga badda gye badde bawangaalya. Si kusalawo kwa Katonda, obutwa bungi butambula in all ways. Nga kino bakikola kubanga baamala okumasitalinga buli kimu kye bagenda okukola nabo tebagenda kyekikyutinga batya. Njala kutegeeza gwe wenna omuntu waali mu Uganda weegendereze nnyo abasajja bano bali mu trying moments and last moments of their lives. They are eager and they are free to kill. So don't take any security alert for granted. You may hear some comrades diffuse this information, but ask them why are they diffusing the information we are passing if they are not among those groups which assassinates our Ugandans. Ompulya bulungi nnyo.
bw'olira omuntu ng'atandise nga nti security alert teziri tetuna kye mubuuze gwe nnyoko oba kitaawo zimukuwa bamentioninze nnyoko oba kitaawo bw'ojja nogaa nti wategeddwa ti bagenda mutta goberera Uganda manya nti oyo y'omu ku bo ompulira bulungi nnyo kaamulali gw'otalidde wattu akaayira luddawa kitegere nti abantu bano balina abakolera era abakuutira akadingidi mu ngeri omwe esoboka najja kuwana olumu n'enkola programu nga tuli mu kulwana okutasa Ssaabasajja Kabaka era enkwezi engemu nejja negamba ffe Kabaka muntu akula lwaki mugamba agenda alina famire kyagenda okukomekkereza ngera bimako abadde bajja ba defeating information bikireffe tetufaayo tulina obudde bungi nnyo ku nkola yaffe gye tukola wabula kyenjagala obbagamba nti buli Munnayuganda wooli weetegereze nnyo omuntu gw'otambula naye si buli akusekera nti aba akwagala si buli akusinikira amanyo nti aba agasinise ate bangi basirise ne bamanyi ensi abantu gwe bagira basibu eri abantu bonna nabagambye ekigambo kimu nti ekintu kye bayita Omunyarwanda kanziremu nkibasomesa obulungi ogusembayo Omunyarwanda asobola okweteeka ewantu wonna ne yeefuutika Omunyarwanda nga Nawolovu buli wantu wagenda aba ayagala abeerewo nga yatwalawo era akyukirawo nekkala okufuuka ekyo kye baagala abeere Omunyarwanda alina akantu ke bayita resistance Omunyarwanda tapowa geemu ye mpaka ng'agituukiriza asobola okwebakiriza mpaka lw'anaagituukiriza lwaki Omunyarwanda yesiba nnyo ku muntu mpaka lw'anaafuna kyayagala oyo Munyarwanda naddala oyo mutuusi ate Omunyarwanda ng'oyala otegera nti Munyarwanda kasita omwogerako nti kasita oyogera ku Banyarwanda ng'anyiiga naye njala kubuuza gwe lwaki bakuyita Omusoga tonyiiga bakuyita Omugisi tonyiiga bwe bakuyita Omuteeso tonyiiga bwe bakuyita Omukalamojja tonyiiga bakuyita Omunyoro tonyiiga naye bano abantu olubogerako nti oli Munyarwanda ng'azimba akyuka ng'ayaaka yenna ng'akaayu kukitegeeza nti bakimanye si bantu bo balina ebigendwa byabwe byakusaanyawo bantu naye mujjukire abantu bano ebyafaayo bye bisoma nti tebatusukka myaka 5 kudda waggulu okubanga bakyali mu kitundu bwe bali baba balina okusenguka olw'ebikolobero bye babakoze yensonga lwaki era bazunga buli wamu nga batambula butambuzi tebalina wantu babeera olw'ebikolobero njala bategeeza ekigambo kimu mumpulirize bulungi nnyo si buli muntu gw'olya nti alina erinnya ettoola aba mutoolo si buli muntu gw'olya nti alina erinnya essoga nti abeera musoga si buli muntu alina erinnya egganda nti muganda baganda amannya bangi wabula ebikolwa n'ebikolobero by'omuntu bibimwawula ku bantu ba bulijjo mumpulira bulungi nnyo bano abasajja baasanga ekintu ng'Abaganda tuli beewombeefu Abaganda twaniriza na buli muntu yina tumukkiriza okujja waali era y'ensonga lwaki abantu vidiyo wedde kusena bagamba mwe abanenya Ssaabasajja Kabaka buli omu gy'oli nkusaba onenye Ssaabasajja Kabaka ng'olekamu bw'obanga okutta engatto za Ssaabasajja Kabaka ne bazikuwa nga bwe batendeka abakulembeze nga bw'ola musajja mukulu kati empologomento Ssemakookiiro si muntu gwogenda osanga ng'avuddemu ekigambo musajja wattu atuula bw'ati n'atunula bw'ati toli mulya ng'avuddemu ekigambo wabula buli kimu aba akiraba era ng'akitegeera kati ne Ssaabasajja Kabaka y'enkola gy'alimu ye yalowooza nti abantu bano bantu bwe bajja omutuukirira nga bazze n'ebigendera byabwe olw'okuba nti abatta kitaawe Ssekabaka Muteesa be bantu abakyali mu gavumenti yasalawo n'agamba nti kale neenyigire mu lutalo luno olw'ebisuubizo ebyampeebwa ku lupapula luno era n'abisayininga wabula oluvannyuma bamala okutuusa abantu bano bamwefuulira mu kumwefuulira buli kye bakkiriziganya nabo tebaakikola era mu baali baagala okutwalira obulamu bwe era bavulunge buli kimu kye baali baagala mmwe ne mulwana olutalo lutuusa olwaleero kati gwe avaayo olwaliro n'ogamba nti kino Ssaabasajja Kabaka takiraba wattu Ssaabasajja Kabaka buli kimu akiraba naye nga mbagambye nti abasajja bano abaaka bano bamanyira balina oda tebamanyiiko mateeka lwaki tebamanyi mateeka ku lunaku olwokutaano lwa Juma najja ne mbagamba nga musagambizza nga bakinezezza okw'omusana mbu kkooti egambye nti ekkooti y'amagye eriwo obumenyi bw'amateeka era n'abantu abawozesebwamu bukyamu n'olwekyo baveeyo baddizibwe mu kkooti nabagambye ntya nabagambye mwe temumanyi yoseeri era temujja kutegeera Munyarwanda ne mbagamba mulinde bwe bataateekayo apiiru Museveni ajja kujja bagambe eyo mwakoze byonna nze sibimanyi kubanga nze mateeka lwaki agamba nti mateeka kiri bwe kiti abasajja bano
balina akantu ke bayita resistance ne superiority. Ye bw'aba agamba nti yalwanirira ekintu tasuubira n'olunaku n'olumu nti waliwo ayinza okukimuggyako. Ye ekintu kiba kibe kikyalubeera takikyusa. Kati Museveni n'abantu bakozesa mu gavumenti abamu bakuba n'empi. Era kyova olaba nze kooti bwe yasaze ne bagenda temusobombeza temwogera kubanga kimwogerako temukimanyi. Yennyini yabawa emirimu n'abapoyitinga. Era yabakoshoninga era yabawa ne decision n'amala n'abaswaza. Kati yabaswazizza bwe yamaze obbaswaza. Ani agenda okuddamu ayombe naye kubanga ajja kulagira omukuumi gwe yakuwa yennyini akukima akutte. Yensonga lwaki constitution ekugamba nti omuntu yenna ng'oyina level kw'otuuse oluwa ddembe okuhalinga private security. Lwaki Museveni abantu abalina abasirikale abeno n'ababakuuma yabateekako abasirikale? Kubanga ye army chief commander, he commands each and every group of armed forces. Bulijjo kye mutategeera ekyo. Wasanya Court Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jajja n'agamba mbu abazungu kwiba mukuumisa amagye Netherlands bakuumisa amagye wa mukulu Wasanya kankunyonyole. Obwakabaka bwa Buganda obulombolombo nenno bwanjawulo bw'abazungu obwaffe bulala nnyo. Bwe twali nga bajjajjaffe bagaziya Obuganda baakozesanga nnyago omuli n'amafumu n'emmuli okulwana entalo ezo. Era kyekyobuwangwa kye tulina yenwana yaffe. Emigemero wajjajja luvannyuma nyina tetwagikozesa nnyo. Ngera kutegeeza teri muntu asobola kuweebwa amagye nga tasobola gawa komande. Bakwini b'e Swideni ne bakingi b'e Swideni ab'e Belgium be bayina komandi ku magye ago. Ne kwini w'Abongereza oba Charles kabaka w'Abongereza ye army chief commander w'amagye g'Abongereza. Do you copy that? Kati Ssaabasajja Kabaka yaduumira amagye ga Uganda. Si yagaduumira. So otyo omuntu amagye agakume nga tasobola gawa biragiro. Oyo automatically abeera musibe. Okitegera automatically abeera musibe. Kati kyenkugamba mumwaddira amateeka ne mwogafuula kifuula nnenge ne mwoza abaganda tebategeera. Omuntu yenna alina odo giwa amagye agigawa yagaduumira. Abasigadde bonna be yawa amagye yawa orders oyo mukwate muti mumuyise bwe muti mukole bwe muti. Okujja nga amaze okugamba nti sibyagala automatically n'abijjawo. That is it. Kati gwali agamba Ssaabasajja Kabaka bannaye ng'aludde okola kino yes buli kimu akiraba. Nenna banyonyodde obuvono obuddo Ssaabasajja Kabaka waatuukidde awo. Nabagamba si munyumya wabula Katonda bw'anaaba amukingiriza n'agumiikiriza Katonda n'amukingiriza n'atuuka mu nsi ensuubize. Alifuna omuntu we gwali w'emboozi n'agibanyumiza ne mukakasa oba nze ndiba wendi oba ye aliba waali Allah y'amanyi. Mujja kutegeera ebigambo mbadde mbaga byonna bituufu. Omusajja ayise mu bugubi okutuuka olwaleero. Okime ekyo kitegeeza omuntu okujjako eddembe ery'obwebangwe ye nga yakulooleza. Omanye ekintu okujjako eddembe ery'obwebangwe oli n'akulaga ekifaananyi nti toliiwo naye ng'ate wooli. Kati y'embeera gy'abaddemu gy'agezaako okwezimba adde musajja wattu ayimirire waali. Gwe mbulira abantu bameka abadde mu mbeera gy'abaddemu nga yaweebwa obutwa. Nadde engulu n'abanga ye waali. Kwali kulwana kwammwe kwali kusaba kwa Katonda naye kennyini okwefaako. Kati bw'otuulira abantu abamwetoolodde bonna era nkwezenge lwaki toyongera musabira? N'olinda buli kimu ekinaaba kigenze mu maaso Katonda ayagadde kibeewo. Nereka mukonda eminga mu nsi gye mmanyi nti erimu abatemu abeetoolodde eggwanga nga buli kimu bakikola nga bwe baagala. Tugenze mu maaso. Kati Obuganda buno tebusanze bizibu leero. Wabula busanze bizibu okuva edda nga buwakanyizibwa. Kano kakubajjukiza era mugenda kwewuunya. Olwaleero mu byafaayo Abaganda
n'abantu abalala abali abateeketeeke beekalakaasa. Kye kyali kibeekalakaasa. Mu mwezi ogw'olubereberye ng'ennaku z'omwezi 26 1949 muwulirize bulungi. Mu mwaka gw'ol1946 waaliwo okwekalakaasa mu Bwakabaka wa Buganda nga abeekalakaasi bano abaali beesaza akajigere baali beemulugunya ku Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa mbu bamwekalakasizaako olw'okuba ye ng'omuntu yali akozesa ensimbi mu ngeri ey'ekyewonoonero ng'akola ebintu eby'ebbeeyi ng'ate abantu be baakulembera nti baavu mponga byoya. Okwekalakaasa kuno kwaleetera abantu bangi okusitula ku maloboozi n'okwogera ebigambo ebikikinike ku nguudo z'e Kampala saako ne mbwenyi bw'ekizimbe Bulange Mmengo. Baagambanga bati nti okuzimba ekizimbe Bulange Mmengo ensimbi na buli kimu ekyakozesebwa kyali kyakwonoona nsimbi era byonna byagenda mu maaso byateekebwa mu butambi n'ebiwandiiko okuba nti abantu bano baali beemulugunya ku nkola eyo. Era mu 1945 okutuukira 1949 Gavana yali Binyonkondo mu biseera ebyo nga yali Mungereza. Mu 1948 nga Ssekabaka amaze okuva e Bulaaya okusoma bakkiriziganya okuba nti bateekawo okuzimba ekizimbe ekyo kibeere amatiribona era kibeere ekitebe ekikulu ekya Buganda. Era mu kunyigirizibwa okungi n'okuwakanyizibwa okungi enkola eno yagenda mu maaso ekizimbe kino ne kizimbibwa n'okutuuka olwaleero. Ensimbi ezaawomentebwa okuzimba ekizimbe kino mu biseera ebyo zaali obukadde 4.5 obw'ensimbi za Uganda. Biseera ebyo zaali mpitirivu nnyo. Kati oyinza okulowooza nti okusoomoozebwa kw'Obwakabaka Buganda kutandise leero, kwatandika dda ng'era abazungu bakiteekamu omukka okulaba nti basaanyawo buli kimu, tebaagala Buganda ekulaakulane. Naye nze mbuuza kati ekizimbe kye kyazimbibwa Baganda baali beekalakaasa nga bakumiddwa mu mukka gavana wa Bungereza mu kiseera ekyaliko. Essaawa zino ani anyumirwa oba ani atanyumirwa ekizimbe gaggadde Ssekabaka kye yasalawo okuzimba mu bugubi ne mwekalakaasa? Kitegeeza nti abantu bwe bakola ebintu ebimu baleke babikole olw'ensonga gye bujja bamujja bifuna bulungi nnyo. Kwasoso kira tujja kitegeera bwe kiri naye olwaliro ojja kitegeera bwe kiri. N'embeera ya Ssaabasajja Kabaka eno gye mulaba olwaliro amu temugitegeera, fe bagikira tugitegeera naye gye bujjako mujja gitegeera bulungi nnyo mugiwe obudde nga musabira. Wabula bamanafu tubadde Mmengo bo nga bo balina obudde bwe balina okukola ebintu byebakola mu kunyigiriza n'okwagala okusaanyaawo. Ekitali nti kyangu kubanga Obuganda lwazi ate Obuganda mwoyo mulondo. Obuganda mwoyo mulondo gwe ne bw'onookola effujjo buli kimwero ojja bulekawo ove okubanga awo si wajjajjaawo tewasikirawo. Okitegedde bulungi nnyo. Buli kimu kibaddengawo ng'effujjo balikola olw'ensonga nti balina obuyinza okukola ebintu byonna nga balina okubikola. Alright. Nina video gye nateeka ku mutimbagano saagizannya ewiiki ewedde ey'omusumba munnaddiini eyabategeeza enkola ey'obulombolombo n'ennono. Ngenda kuddamu ngizannye naye nga sinnagizannya kubanga njagala kuva wano ngende ku kitundu eky'ebyobufuzi. Ndi wano okujjukiza muganda wange yenna gy'oli. Obwakabaka bwonna obuli mu Uganda tebwava mu bbanga ne bugwa, bwakolebwa abantu abasangibwa mu bitundu gye buli ng'ekigendererwa okukuuma abantu abo mu mpisa zaabwe n'ennono, ng'ekigendererwa okukulaakulanya ebitundu ebyo, ng'ekigendererwa ekyokweyimirizawo bonga abantu nga tebalina nnyo
mbeera yakusabiriza ngeri wessawa zino. Lwaki nkusigira ekifaananyi kino? Kizibu nnyo omuntu agenda okukuleetera ebyafaayo nga bikulaga nti Obwakabaka Buganda bwali bubanjibwa ensimbi era bwasakako ewantu. Ekyo tekiriyo. N'olwaleero Obwakabaka Buganda nga bulina abantu baabo abagaggafugge bibadde babuyimirizza, wabula bagenda bajjamu enta olw'emivuyo egiri e Mmengo n'obutaagaliza obuli e Mmengo. Kati ndi wano okutegeeza gwe musajja mukulu naawe mwana mulenzi mwana muwala ali eyo, ngera kugamba nti ekifaananyi omuzungu kye yakusiigira kyejje mu bwongo. Omuzungu yakusiigira ekifaananyi kikye n'akikwambaza gwe ne weerabira ekifaananyi ekikyo. Ebizibu by'osanga. Ebizibu by'osanga ebisinga obungi bakwambaza ekifaananyi ekyo. Bakuggyako ekityo ne bakuwa ekijiiko ogenda okutikka lolo y'omukyanga. Oba bakuwa ejjirita ogenda ossala omuvule. Bakuggyako ekikyo ne bakuwa eky'omuzungu. Kitya? Omuganda yayimirizangawo amaka ge ng'omusajja. Era ekyamutuumisa omusajja kwe kusajja wala, kubanga yali akola obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja, nga n'omukazi amanya obuvunaanyizibwa bwe ng'omukazi. Wabula omuzungu bwe yajja asensera, ebintu bino byagenda bikyuka. Ebyenfuna byakyuka, ebyembeera z'obulijjo byakyuka, buli muntu n'abanga ayagala kubanga afuuka kyali, bigenda bivaawo. Eddiini bwe zajja zimeruka ku lukalu lwa Africa n'okusingira ddala bwe zajja mu Buganda, zagenda zikyusa endowooza y'abantu nga bajja ku mulamwa. Ekyennamugongo n'okutta abajulizi era kaali kagendere ng'omukadde akogga olw'ensonga nti babayingizamu omutima okubalowoozesa ekintu ekitali kituufu. Era baakomekkereza mukama waabwe bakoze eki, abasalidde omusango ogw'abataala ekaganga. Naye nze mbuuza, gwe omuntu waliwo anaategeera, wali wutuddeko awo n'otuuza engalabiyo n'obuuza omuntu ali mu Amerika amakereziya ameka agaliyo oba amakanisa ameka agaliyo? Era Abamerika bagenda mu makanisa ago, bagenda mu makereziya ago. Waliwo ebuuzizaako Ebongereza amakanisa gaggulawo ddi era bagagendamu ddi? Wali obuuzizaako Italy ewasibuka eddiini y'Abakatoliki obadde okimanyi nti amakereziya agasinga obungi gabeera makalu? Wali ogenzeko Spain, kale kaŋŋambe Europe generally nti abantu by'okusoma bivako amasinzizo gonna makalu? Naye gwe musajja mukulu atasobola kuzuula kintu kino nti abantu baddeyo ku bulombolombo nenne oluvannyuma lw'okwetegereza, gw'oli awo ato. Nkugamba ekigambo kimu Katonda gy'ali era abeera buli wamu wonna oba omusanze. Naye bino bi extra additions bibongerako kye kizibu kyammwe mu baddugavu. Abaddugavu mwalina obulombolombo n'ennono, era abaddugavu mwayogeranga ne Mukama wa Katonda wammwe. Nkiddamu, abaddugavu mwayogeranga ne Mukama Katonda wammwe. Yensonga lwaki mwatuulanga ne musabira enkuba n'etonnya, yensonga lwaki mwagemanga n'enkuba n'egaana okutonnya. Ekyo nakyo muleme okukitegera sayansi oyo. Ovanga ku famire eyatuulanga n'ekoola bajjajjammwe ne mujja ne mwogera nabo nga bali mu mutwe gw'omuntu. Gwe mirundi emeka gye wali otuddeko mu Kkereziya ne bayita Yesu najja n'ayogera naawe, oba muziki ne bajja ne bayita Nabbi Muhammad najja n'ayogera naawe. Naye ng'ate gwe ku bulombolombo n'ennono Katonda bwe yali yakuwa n'amagezi n'emikisa basobola okuyitira jjajjawo n'ayogera n'ensonga zennyini z'omanyi, kubanga tosobola kutegeerawo logiki ya Katonda. Katonda yakuwa ensi n'emikono ebiri n'agamba agenda ogirye ogikutte, wenkwagalira nja kukuzza ewange, ebisigadde tujja kwennyonnyola. Ne mwagaana okutegeera bajjako ekifaananyi kyammwe. Lwaki nkusigira ekifaananyi kino? Okubonaabona kw'abaddugavu bonna bwe bali mu nsi yonna kwerabira gye baava. Lwaki buli wali kale enzirugavu wasinga okubonaabona? Lwaki buli wali kale enzirugavu wasinga okubeerawo obutemu n'obukyayi? Kuba ekyo tosobola kyebuuza. Ekyo kibeera okubanga ffe kennyini tetweyagaliza, twerabira gye tuva. Omuntu omuddugavu kennyini zigizigi alina obulombolombo n'ennono. Gwe muntu omutuufu Katonda gwe yatonda ku nsi abasigadde bonna duplicate. Okitegedde bulungi? Kati njala kugamba ekigambo kimu. Ngenda okuzannya akatambi k'omusumba kano nkakuddiremu, then bwe nkavaako tusale tugende ku mboozi endala. Bajjajja very soon tutandika okwokya emirambo. Lubwamangu eno tumuzinge bwe tutyo, tukume ekyoto, tumukole ki? Kubanga abantu mwagadde nnyo okukkuta, naye nga bye mugenda okukkuta
bakozesa mirembe na mirembe. Are you a preservative? Abamu mutufukidde kye bawalula. Obuwangwa bwaffe buweddewo. Bwe mugenze ne musomako bye musoma biganya okutegeerekeka. Nze seesiba lubugo. Kale nange saagala kunzinga. Era Reverend Sebugenyi kankulamire ne mubuulizi Kasule we mbasookanga okufandibwa A+. Kofini ya bukadde 2 mbasigenda kudda Kasule nziika bulungi ompone ekyo nakyo kikole ki otuma omubuulizi gw'oyagala ewammwe. Mukama yeebazibwe. Nze bwe nasomako we nagenda wa Pastor Tom Mugerwa era we nnima n'ebijja manzisa omukago n'emirambo. Nze banzaala bitiyana era we ngende waffe Kaweesa Stanley Reverend we namuziika mu mulima. Kaweesa si yankubye obwavu bwe kasoma bwange bwe bumbonyabonya. Abamu ekibabonyabonya empisa zammwe temulina. Muli kimu kyendira emizimu okubya otya obuwangwa bwo. Kyokkola abakazi ennaku zino emmere mugikoyisamirawo. Ebintu bino biviira ddala mabega. Muli munnyo gwa bika byammwe. Okoze otya ekika kyo n'ova okulaba nga kikyali ku mutindo. Zebekanisa olupiti mama akimanyi. Newogende Kenya ku bigere nze Kimuli John Kaweesa neddira Fumbe oba Mpendo Bulumpa oba Tompa Lekayo. Mukama feesu yebazibwe. Oziyisa otya bannaffe abasumba abalokola bali wano musome Bayibuli muzitegeere. Mugende mu theological colleges musome Bayibuli. We munaabitegeera munaasomesa abantu bye mutegeera. The problem musomesa abantu bye mutategeera. Nze kimulaba wano nyina obukulu ewaffe era ebaali bansumikira banyambaza lubugo olubugo wembandoota byange buloka zenkuba siba okuba nasika mbonaabona byange bwogenda n'olima ebijja olwozza emizimu ngagiddawa omuzimu gujjawa onkoze bulungi sibadde bulungi n'akatono Mukama akuwa omukisa. Haleluya. Nolwekyo mugende mubeere omunnyo tupulisavu obuwangwa bwaffe n'ennono. Mu kitabo kino ekyenjagula mulimu ebyemizizo. Mwejja mukomya ogamba nti n'okumanyagana bajjajja kuvuddewo. Gye bujja mugenda sanga omwana w'effumbe nga wasiza omwana wa ssengaawo. Kubanga bagamba ffe twalokoka era mu kulokoka tetugenda mu kumanyagana. Mu kumanyagana bafumba emmere, bw'olya emmere ebaamu emizimu. N'onooneeza omuntu ky'omutuma ne kikubula. Alright. Kanfundikira message eno tusatu tugenda mu general politics 1. Gwe muganda wange ali eyo njala kujjukiza. Tewava mu ggulu n'ogwa. Kitaawo ne nnyoko baasiimagana Katonda n'abakozesa ekikolwa ne bakuzaala. Kati teri muzaddewo nga Katonda amuyisaawo mu ddenge obudde bwe buweddewo ataasobola kufuuka muzimu gwe gw'ogamba togenda kuguziika oba kwabya lumbe oba kulima ku bijja nedda. Obusimu bwaffe ng'abaana ababasigadde ku nsi kwe kugendanga n'olambula ku malaalo ga kitaawo n'ennyoko n'ogalimako ng'okusiima. Talina kyasobola kukola kubanga oli asigadde ki muzaddewo. Y'ensonga lwaki ne bw'aba afudde ogamba nti taata wange amannya ge ye gundi eyawummuzibwa egindi. Lwaki osigala omwogera kubanga y'ensibuko yo era bwe buwangwa bwo n'ennono ekikulaga nti ono yakuzaala. Singa aba afudde bandigenda nti amwejjeeko toddamu mwogerako nga famire eddako gwe gwetandikirako nno. Kikulaga ensibuko yo. Oli takulimba nti okwabya olumbe kuba kwabiza mizimu nno ekyo kikyamu. Obulombolondo bwonna nno butulaga nti okwabya olumbe buli muntu yenna kaabere maama wo ng'afudde alina okuba alina omuntu amuddira mu bigere. Kaabere kityo ng'afudde alina okuteekebwako omusika alina okudda mu bigere. Okutambuza omusaayi n'okutambuza obuvunaanyizibwa n'ensonga enkulu mu famire ziba zirina okusalibwawo kye kitwabiza ennyimbe. N'okutwejjako emizizo oba okutwabyako emizizo oba ebibambo bijja mu luggya. So tekiba nti kya sitaani nedda. Tekiba kya buloko nedda.
njagala bategeeza musigale ku mulamwa tabaawula ku nsonga za buwangwa n'ennono n'okubajja ku bwakabaka bammwe. Lwaki tubakubiriza okwagala obwakabaka n'obbukuuma n'oyo yenna bulwanyisa mu mulwanyise? 1. Ennaku zino abantu bangi bagibwa ku mataka. Kabaka atagoba bantu ku mataka ng'oggyeko mayiga bino byakakola. Kabaka abantu babaagala kyenkanyi. Kabaka ayigiriza abantu okukola atya. Nazzi kuno nga mu Buganda tubeera n'omusiri nga gwo omusiri ogwo ogw'emmere ogulima guba gugwo naye ng'omusiri ogwo gukwatagana ku bulombolombo nene nno obubwakabaka. Lwaki? Eriyo famire nga mukulya teri abakwatira nsawo. Naye guli omusiri bwe gubaawo ng'omusiri gwa bwakabaka omusiri gwa kabaka weeguli oba ogwa Nnaabageka kiba kitegeeza nti oguli pulizaavinga naye nga guba gugwo kuba tagenda gukima. Kikyakuyigirizanga okukola. Nze mukitegedde bulungi nnyo. Awo katuveewo olw'obudde obufunda tusale tugende mu byobufuzi. Naye nsaba musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka era ensonga muzitunuulidde nnyo n'okuba nti kyonna kye muwulidde ekyo mukwatako mufulumya amawulire gatambuza kubanga naffe tuyiika Windows nga tetuliiwo naye ate emitimbagano mingi kati abaana boogera ensonga zino n'okusinga abantu badde ozitegeerera. Alright. Kati tuzaze tugenze mu byobufuzi. Njagala osooka owulirize obubaka buno. Ono musajja omukulu atalina kitayo mu Uganda talina nnyina. Felix Kulayigye ng'ayogera ebigambo bino. ADF batujju. M23 balwanirira butuuze bwabwe. Nsaba mufune enjawulo. Bali batuuze baawali baganibwa obwetwazo bw'abatuuze birwanako. Kyovula bantu amawanga gonna ag'ekitundu gagamba Oweekitiibwa Kisekedi tuula n'abantu abo owuliza ensonga zaabwe. Nga sinagenda walala wawoyingiridde wafaanana watya? Omwaka oguwedde bwe wali wafaanana? Nedda. Namba 2, buno obukugu bwe tugenze tulaga mu kuzimba mu kujjanjaba kati bwe tukola mu buddu endwadde za buli ngeri zonna n'okulongoosa abalwadde obukugu obwo tubufunye emyaka gino. Namba 3, obutebenkevu bwe tukuumye emyaka gino gyonna bannansi bafunye omukisa gw'okwezimba bakoze ssente zaabwe bazimbye ebintu byabwe kuba balina obwesige teri mujja asajja kwesula mwaka mbayaya abyoje buli akoze ssente ze atambula nazo nga teri amuntu ataganyiza. Sijja kumalira yawo tutandisa kati ekitundu ekyokubiri. General Felix Kulayigye ne banno Banyarwanda bannamu abajja okuwamba eggwanga Uganda. Wetwogerera olwalira amagye poliisi bijju ne basajja Banyarwanda. Bannayuganda mwenna abalina baganda baba bakola mu poliisi bitongole by'enjawulo. Bw'olya muganda wo nti yeetuze oba yeekubye essasi. Kiki ekigenda omwekubye essasi? Omunyarwanda Museveni ne banne baddidde poliisi ya Uganda yonna baagikozeemu akatabanguko. Jjukira baganda baffe bano bamaze emyezi n'emyezi nga tebafuna musaala. Babataddewo programu gye bayita sub-county police oba sub-county police deployment. Sub-county police deployment Museveni bwe yawulira tugenda kukola ekigambo kye bayita oba tugenda mu kalunga tukaita pre-toast vote. Museveni ne banne baatudde bagamba nti okugezaako controllinga singa abantu babagenze mu protest vote. Yataddewo poliisi ez'ekimpatiira ku buli ggombolola okwetoola eggwanga lyonna. Yataddewo poliisi ez'ekimpatiira okwetoola eggwanga lyonna. Naye nga poliisi zino yazitaddewo n'ekigendererwa ekyokufrusturatinga abapoliisi ba indigenous ng'abatwala mu bitundu by force. Buli ggombolola yonna weri kati batadde abapoliisi 8 ku 10 by force. Abamu tebalina ebasula, tebalina kaabuyonjo, tebalina kiba basengula kifuba. Nfunye lipoota ezindaga nti abapoliisi abasinga obungi badduse. Abalala beetuziza, abalala beekubye amasasi. Omusajja okutuwala ku ggombolola ga nti awo tukudeployinze, tolinaawo tenti, tolinaawo mmere, olina mukazi wo, olina abaana. In fact bakola ekintu kino kiri suicidal. Naye nga njagadde kibategeeza nti bakitandise. Kati onomba bagamba nti M23 balwanirira ddembe lyabwe naye nti ADF oba koni batujju. Felix Kulayigye njala kutegeeza M23 Banyarwanda bannammwe abaagala okweddiza ensi etali yaabwe. Naye njala sooka kujjukiza
bwe mba sirabidde mugamba nti ADF eri mu Congo si bwe kiri ADF eri mu Congo ne mugamba ne Kony ali mu Congo naye essaawa zino abantu bamuyita abatujju bo nga tebeenyeenya kubanga mwali badde mwanga mwasaba ssente ogenda okunoonya Kony yababula mwaleeta Kawunda Street na Kyangwe ADF agikulira ali luzira tekyanyega wabula mwate mwa deployees kubanga mwatadde backup ndi wano tegeze eggwanga wetwogerera olwalira kawungezi kaaliro okusinzira ku sources zange ku border ya Uganda ne Congo Museveni ne munne Kagame basiyingiza amaje e Congo nga amaje gano gakyusiza uniform ezenjawulo nga uniform zino mpya down. As we speak today Museveni and Kagame, they have deployed the so-called UPDF, but those forces are going to be joined by the M23 to keep on forcing the Congolese government to leave power. Today, at the border between Uganda and Congo, Museveni and Kagame, they have deployed heavily with the new weapons, and those forces they have already entered the Congo right now today. So, bana basajja tebakubuzaabuza kintu kibasindika bakimanyi bulungi nnyo. Onebo omulanga yebuzaabuza ati amole tegamogera kamole gogera ku Kagame. Totta kibenga tonna kikenenya ndusu buli kimu ensi ekiraba. Wabula nze nine essuubi okubagamba nti ekintu n'ennyana kiva mu kibeere kitya. Omugenzi Idi Amin Dada amajja agamu ku bagava Tanzania oluvannyuma lw'okwepampalika nti ayagala kulumba Tanzania ekyavamu akiraba kyandibange byafa biyinza okuddiŋŋana mu biwe mu akaseera katono nnyo mubirindeko kubanga abasajja beefudde bagezi nnyo naye kinava mu yibeeraka mujja kitegeera mujja kikondyako ebiri. Omukulu ono Lutamaguzi obaka bunnamu batereddeyo emisana nga mubulaba musajja ono ayogera ensonga zino muziyita ez'okuseka njala bazanyira katambi kano mukategeere bulungi nnyo. Ebiri ekongo bigenda tuuka wakati abasajja bano abayingidde wano beerituli abayitirivu abaethiopian abayitirivu be bayingiza wano abasudani bwolulabye ensi yawe efuna ettaka ensi bw'oba oli mugwira ettaka balikuwera ku liizi naye kati abagwira bonna kati ettaka bagulanga bwe baagala babawadde emmundu babawadde sente beezirawo ne special funds ezaabwe ez'okugula ettaka naddala wano mu Buganda ebitundu by'Ebunyoro naweetoolodde bw'obadde omanyi open door policy yeri wano n'okufuna ettaka sebonze anti credited for what? That is one of Museveni's agenda. Master plan agenda. Okulaba ng'ensi bagibajjako. Muddeeyo babawe obukunkumuka, muddeeyo babagulemu ekkiriranye, muddeeyo muggwemu ensa naye agenda eri ekongo yerina wano mu Uganda. Kubanga omusajja ono okuteekako omukono ku executive order ekkiriza abagwira okufuna wano ettaka. Omugwira omuzungu ng'agenda balekawo etteeka nti omugwira yenna ng'azze mu nsi yammwe ettaka alina kulifunira ku liizi. Kakati balifuna openly bannansi bonna bagubye otuuka kati mu bitundu kati nkuwanga kansanga yonna munansi okyasobola okubaako ne wopangisa. Gwe wali okitegedde lwaki mwami Museveni yaddira bamanerenda bonna boogera olulimi lumu abeetoolodde eggwanga batwala property z'abantu enkya n'eggulo. Those manerenders speak one language across the country. Era batute property z'abantu. N'olwekyo gwe musajja gwe tubalengera wano mukyakyanca musimanyi maama Kongo babakuba simanyi egundi ekiri ekongo kidda wano naawe wammwe baagalawo. Jjukira omusajja empowerinza abasajja bano abayingira wano abawadde sente abawadde emirimu abawadde power no authority. Kati olwaleero osanga omugwira ng'ayogeza maanyi okusinga munnansi ne batwala ebyalo byammwe. The other day nze simba Munyoro nakikubuulirako wano I'm not a Munyoro but I feel bad okusanga ng'Abanyoro bonna babagobye ewaabwe olw'amafuta. Zino group ze mulaba batwala mu Northern Uganda ze batuuma nti balaalo si balaalo. Those are not balaalo. Those are refugees from neighboring countries. Babayingiza wano gwe lwaki olowooza abasajja babeereeyo mu nsiko eyo nga tebavaayo? Gwe olowooza bo tebaagala kusula muyenga oba kololo kakati bagenda
nebalondamu abantu bamwe abaali bategeera bonna babaguzeeguza emitwe tebakyategerekeka baloleza mu ssente mane naye ng'ensi bagiwaddeyo sebako nkogeddeko kakulu because ameshadow minister n'abadde n'exchange nga n'omuzungu omu nangamba you guys you are fools omuzungu naye sebo yatuyiseeko fools nagamba open door policy Museveni gyateekawo nti buli mugwira ayingire wano n'amala ne yeefuula kuba ye Museveni musajja mugezi kyakola yeefuula nga atakikola kati yeefuula mu bano balefujja abali wano tabafaako meanwhile nga bakapitalinga eggwanga lyonna kati njagala kuwa ekyokulabirako wano Buganda ekyasigazaawa Uganda ine ettaka eriruddawa gwe wenna eyeeyita musajja wa Kabaka ng'oli mu diaspora oyambadde eminagiro baakuwa obukulembeze nsaba Ssalonga Mulenge yabata n'abafumutula Mmengo lwanajja omubuuze ettaka lya Buganda erya Buganda liri luddawa akunnyonnyole naawe omukiise ali agenda mu lukiiko lwa Buganda e Mmengo nsaba mubuuze Ssalonga Mulenge ettaka lya Buganda liri luddawa ng'oggyeko olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'e Mmengo ng'oggyeko amasiro g'abassekabaka ag'ekasubi buuza Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga mu lukiiko mbuuze ettaka lya Buganda liri luddawa alikulage we liri nkubuuza gwe wano ali wano genda obu before nga Wasanya tannajja ettaka lya Buganda lyali visible nga limanyikiddwa bwe liri lyonna lisaanyiziddwawo n'ettone lyali lyabikirwawo gamba ng'eggaluga ekigo n'eryali essentema ye kenyini yaliteeka mu projekiti ze nga ssente azijje mu state kati njala kubuuza buuza omusajja oyo ettaka lya Buganda liri luddawa obubuuzo baali kubula nyina wagenda odde kugamba we liri yensonga lwaki baagala kutta Ssaabasajja Kabaka ne tubibagamba temwagala kutegeera mugati aboogera propaganda nkubuuzizza ettaka lya Buganda buuza omukiise Mmengo buuza minisita Kabaka buuza Mayiga ettaka lya Buganda liri luddawa alikubulya bwe liri ng'embuga zonna bazitunze liri luddawa amagombola gonna bagatunze liri luddawa amasaza gonna bagatunze liri luddawa kale awo tuvuddewo kati akatambi kano ngenda kukazannya gwe wenna ayagala okutegeera omunyarwanda omutuufu n'enkola yaabwe video ya lero njagala mu katambi kano kingenda okuzannya ka Piraato yabadde ku France 24 njagala ulize ebigambo byayogera otandika okuzza ekifaananyi kya buli muntu yenna yeeyisa mu mpisa Piraato gye yayogeddemu ogenda tandika okumanya abantu baakabano n'ebigambo tubali tubagamba simpuli ng'obijja kubo bennyini n'ebikolwa byabwe and what comes out flows over to our territory or anything else, we are ready to fight. Because we are there as a result of having fought for our own rights and existence. There's no question about it. So we are not shying away from saying if anybody finds us or threatens us, it's not a secret. Are you afraid of Western sanctions because of the presence denounced of your troops in yours? Let me tell you this. With our history, with all these things we are talking about, the way we have been shaped by these hardships and injustices, and it doesn't matter by who, we are not afraid of anything. Elections are scheduled. Lozo kitegedde awo tuvuddewo nazze ne bagamba ku Lwokutaano nti akalulu ke tugendamu NRM Electoral Commission ne NRM baakolagana ne bajjawo enkalala eza Electoral Commission ez'abantu balina okukebereramu ne bateekawo eza NRM bakikoze counter-wide nakibagambye naye video zaafulumye dda eziraga ekintu kino kati naawe weesalirewo otegeere kubanga bino bigenda mu maaso kakati wano waffe waka wenzaaliwa twali tambula abakyali bange bano ne bampita ne banyimiriza ne bangamba ne mbabuuza mwamaze okwewandiisa mu bitabo okufuuka abalonde ne bagamba twamaze ne bangamba mulonderawa
bandeta wano mutimu balondera wano kyalo bakita bali nange tu wano balondera wano kakati wano banga balondera wano kitegeeza register ya electoral commission ino kubeera wano register ya electoral commission webanga ino kubeera nati kati balesewo ya NRM kati yeriwo kati ba confusing abana baffe aba national inter platform abenchuka yawandisa mu register ya NRM bategeere nti nabo bamaze okuwandika kati nzize wano okugamba bonna abageeyo nga weewaana nti oyaga weewandisiza kebera register eyo nga ya electoral commission oba ya NRM oba ya NRM genda sazeemu erinnya lyo genda ononye electoral commission entuufu ya general election nekyo tukivumirira abateekateeka by'obululu nti kino kikyamu nnyo wano wetuba nga tuli kuupdatinga register gyaffe nga kuupdatinga general election ate temuli confusing n'ebintu byanera mukuba tetubulaminga kwenaali tuli ba national inter platform tuli mwankyukakyuka emesigi njagala okuyisaawo etuuke paka ku president his excellency Kyagulanyi Ssentamu. Loza mukitegedde bwe tubagamba ebigambo wano muga gundi yayogedde bw'ati eyo yembeera nga bweyimiridde ku ground. Kati buno bubaka bwange bwenjagala okuwa bw'essaawa ku lunaku olwokutaano njagala mumpuliriza bulungi nnyo very carefully. Era njagala obubaka buno mbusindikire chairman Nyanzo wa Konga mu busindikire ne General Secretary Mukulusi Bongoya obubaka buno batuukeko bulungi nnyo. General Secretary nkulamusizaako ne Mr. Nyanzi chairman Nyanzi wa Konga mbulamusiza constituent buli bulungi. Obubaka buno njagala bubasange bubatuukeko bulungi nnyo. Atwolekera akalulu ka 226 ka protest vote. Wabula constituent akalulu akawedde twafunamu ekyokuyiga era buli ekimu ekyokuyiga akimanyi. Ndi wano bategeeza nti akalulu akawedde twafuna ba councillors tufuna ba chairman Rosifiri ne ba parliament. Abasinga obungi batulyamu olukwe era ba councillor bagende wa Salimu Salawala ne bagende wa Museveni. Ne ba parliament batene bagenda. N'abalamu bamanyi physically. Tubadde nga tujja tusomesa ebyokulonda tusomesa biki n'okukola information ya struggle emyaka kati gigenda mu 5 nga ffe tulemeddeko. Wabula nga ba MP ba kansala tekuli n'omu asobola kukola information ya struggle buli nga basirise. Era ffe tetulina nasubira kwesimbawo. Wabula mwe ekifaananyi kye mulaba essaawa zino kye kifaananyi kyandibadde kisiigibwa olwaleero. Nandiroozezza nnyo nti essaawa zino ng'omukulembeze bwe yatugamba nti tugenda mu protest vote buli muvubuka yenna abadde ow'enkyukakyuka ng'alemedde ku nkyukakyuka ajjeyo ezambalibwa asobole okwesimbawo kye kyandibadde ekifaananyi kino gye kisiigibwa. Era n'ekifaananyi kiri ekyandisiigibwa dda olwaliko okusomesa abantu protest vote. Lwaki? Tukimanyi bulungi nnyo nti bannabyabufuzi abasinga obungi baagala kaadi so tebaagala kuggyako Museveni. Lwaki? Olwaleero njagala bategeeza mukulu Nyanzi ne General Secretary. Kaadi zino olwaleero ezigenda otandika oku-issuingibwa zisemanyi ddi naye nga kaadi zino zigenda kuba zitandika okugabibwa. Ffe tetutunuulira nnyo kaadi wabula tutunuulira nnyo abantu abadde okulwa struggle, tutunuulira nnyo abantu abalina omulamu ogw'okuggyako Museveni nga tebabeesinze mu kalulu. Ngenda kubasaba ekigambo kimu. Okulonda kuli okuwedde kwalimu bigambo bingi, kaadi zaatundibwa, kaadi zakolebwa ki, ne tugezaako nnyo okugezaako okudiffusinga information eyo. Tetwandiyagadde kibe kyekimu. Ngenda basaba General Secretary ne Mwami Nyanzi. People Power National Platform amaanyi gaffe gali mu bantu. Mugende mukole visibility studies okuva ku LC1 mpaka ku national level. Ng'abantu bennyini ku kyalo, ku Muluka, ku Gombolola, ku Masaza okutuuka ku national level be babobolira abantu abadde baagala enkyukakyuka n'abaagala okuggyako Museveni. So si muntu kuva mu bbanga ng'ayagala kaadi nga ne ku ground taliiko. Nkiddamu si muntu kuva ku gyavudde mbw ayagala kaadi nga tabadde na mu struggle takoleredde bantu nga ne ku ground taliiko. Kye bayita okukola feasibility studies kwe kuddayo ku ground okunoonya abantu baagala ki, ani gwe baagala, kikyabakoledde, kikyalinawo nga wankyukakyuka. Tulinamu enkwezenge ezirina ssente okuva mu gavumenti nga ziise mu DP buloko mu DP nga bakoze structures
nga bo balinze bulinzi kuwamba kintu kino tekyandi tunyumidde nnyo bantu kujja tugwako kiyiifu nga baagala kaadi wabula ng'omulamu wagwa bakusigwa kujjako Museveni mbeegayiridde nnyo senga vanga vuddemu tetwagala kudda mu buvuyo bwasookawo luli mbasaba mu kaseera kano buli muntu yenna agamba nti yesu lya nti ayagala kaadi protest vote mugisomesezza abantu agenda okujja okwagala kaadi obadde ludda w'ebbanga liri lyonna mukimanyi bulungi nnyo bakomredi kati posta ezisaba okubalonda 2026 zisinga meseji y'enkyukakyuka etegeeza abantu balina okugjako Museveni mukimanyi nti posta ezikubiddwa simanyi 2026 zisinga meseji etegeeza abantu balina okugjako Museveni nga tukosa protest vote MP yenna oba yandiyagadde okujja okwesimbawo yandibadde yakoze dda official message ng'ategeeza abantu okugenda okukebera enkaza abalowooza ng'ategeeza abantu tugenda mu protest vote ng'ategeeza abantu tugenda kujjako Museveni by all means so si kujja kukubisa posta zammwe tezina kintu zitugasa General Secretary Mwami Nyanzi mudde ku gurawundi bannayuganda amaanyi gababuulire si muntu kujja n'amasuuti ng'azze ku secretariat simanyi nze nsinga nina olubuto olunene simanyi nina ssente simanyi nze nsinga okwasamirira nga njogera no people power our power belongs to people tetwagala bantu bagenda tufuukira kyambika tubadde mu struggle emyaka kati gigenda ffe tetugenda kwesimbawo wabula tula abantu abafunye eki omuntu najja from nowhere nzengera kwesimba n'ateekako national platform era najja nga mukambwe nnyo yensonga lwaki tebwe tuba tugenze mu nomination ng'ezekawempe zikyabawadde ekizibu buli muntu yavuddeyo nga tebabadde mu active politics oli najja nti nze ngenda kudda mu kifo kya Segirinya as who where have you been the man whom you pursue to replace he had been there but from nowhere ngoze nti ngenda kwesimbawo obadde luddawa Secretary General mukulu chairman Nyanzi n'abalala mudde ku gurawundi mu syndicate team ezigenda okukola thorough investigations ku bantu abagenda okujja twetaaga bazoganyi tetwetaaga banoonya bifo twetaaga abantu basobola okuteekawo embeera nti kunga abantu bagenda kwekalakaasa nti ono asobola tukoya abantu baga nti bambala masuuti nga temanyi kye bagenda tukolera kubanga ssente bazirina naye nga ne posta zisinga message ya protest vote posta zisinga message yogenda okukola enkala abantu njagala omulio MP naye avuddeyo okwogera ku kino ekintu nti NRM ya displaying enkala zaayo owalina okubeera enkala za electoral commission waduddawa tekiriwo twali MP yakyogeddeko twali kansala yakyogeddeko remember bakansala basinga obungi bonna bagende wasali musale mugenda basunsula mutya n'okumanya baani abatagenda ba MP bagenda mugenda basunsula mutya era mumanya abagenda at this particular moment buli muntu yena eyatulyamu olukwe yandibadde yaweereddwa dde ebbaluwa mugamba nti tokyaliwa nuupu twakugoba ekyo ne kiggwa period gana amazima ngenda gabamba gajja bbaluma naye ngenda gabagamba mugategeere naawe yennyini akuba posta muda 226 muganda ng'otumalamu amaanyi obudde si wakubisa posta osobola nozikubisa mu wiiki esembayo saawa yakusala ntotto kusomesa abantu protest vote naye oli bwakubuuza protest vote kiki mugamba agenda abuuze nnyina kuba tetwagala nnyo bawa kyakkola nakubategeeza kyetugenda okupulana kuba kyetugenda okukola ompulya bulungi nnyo ffe twagala bagamba kigambo kimu buli ateekayo posta essaawa zino oba posta nga ati mundaba 226 oyo si wankyukakyuka oyo wa wazalendo nkiddamu buli ateekayo posta naga mundaba 226 oyo si wankyukakyuka oyo wazalendo essaawa yakuso tosobola kungamba nti ovudde mbanga oyonje ettooke nga tewasima kinnya kyalyo tewateeka mundu tewalabirira kitooke gweoyagala kutemako obutema ettooke it is impossible oyina kumala kukola foundation na ground work manyi message muyinzo abamanyiza okukwata message ne baddamu ne bagikyusa ne bagikolangamu kiba nenza abo nabamanyiira kubanga message njajjogera ngeri loud and clear.
njajjogera ira udekkiria abamu ejja banyiiza naye nga amazima geego. Bwe mukola ebintu bye mbagambye muba muggyeko omugugu omunene ku pulezidenti. Bwe mukola ebintu bye mbagambye pulezidenti muba muggyeka pressure mba mugye kubanga ne waatulaga nti buli kintu kiteredde naye ajjako bamuggyako pressure kuba pulezidenti alina ebintu bingi. In fact alina pressure nnene nnyo kyekyo kyemwandibadde mukola. Ambwe mweyagaliza obweyagaliza nga mweyagaliza temutufudde ku kuggyako Museveni. Temulina njawulo n'oli ayagala woofiisi. Namwe abaagala okufuula bifiiro nga temulina kintu kye mugenda kukola ku kijjako Museveni. Temwawukana abaana bali mu woofiisi essaawa zino ezo. Gwakuba posta musime muda tekigasa essaawa zino. Tekigasa tekina mukulu. Buli ayagala kaadi ng'agyagala alina ogikolerera. Agikoleredde atya atulage butya mission ki nteekateeka ki z'alina ezijjako Museveni. First kibuuzo ekya nteekateeka ki z'olina ezijjako Museveni nga ffe tetunnakubulira zaffe. Kasitana n'agira oyo goba kaadi beemulemye ne baba nga tumumanyi mubuuze ggwe mu nteekateekayo nga yagala okwesimbawo before nga kaotekanatuka olina nteekateeka kyejjako Museveni. Bw'aba tagirina mu temuwa kaadi twetaaga abantu nga bali well prepared bali well informed nga n'engeri endala empya gye tusobola okukozesa okuggyako Museveni gye twetaaga. Oli ajjanga nanagenda talina ngeri yonna manya talina gy'agenda tutwala. Nga bwe tugenda ku interviews visa ne batubuuza wayi nti ogenda kukola kino kina yes omuntu yenna kati aga nti agenda mubuuze waayo okubye posta mu nteekateeka ki gy'olina ejjako Museveni ng'ojjako gugenda okwesimba bw'oba tagirina toddamu kwasamira ku social media mbu neesimba wonno. Abasajja bayidde. Twetaaga coordinate, twetaaga ekintu bayita teamwork ne coordination, twetaaga ekintu bayita facilitation. Funa abantu nga basatu basulamba yo manti basatu bebe bantu betwagala tukoye enkwezenge. Okitegedde bulungi. Neyo message sigenda kusukka kwa tugenda kusinkana kuna kubijja kuba lwakusatu ne ku lwokutaano. Wabula ku lwokusatu mbagambye special broadcast gyengenda okukola egenda kuba y'abantu naddala abakyala bannakazadde abafiirwako babba baabwe ne banyigirizibwa ebintu nga bibajjiddwako bajja baabwe oba abantu ba famire. Ye program gyengenda okukola kubanga waliwo injustices nyingi ezintuuseeko nga sirina bwe ngenda kikola kuba siri munnamateeka naye nsobola okuyisaawo eddoboozi. Ekyo nakyo nga nkimaze. Nakola ka video nakola ekiguliro ne mbagamba nti omuntu yenna nga bakufeze ssente zo eza visa nabawa procedures entuufu eziri mu mateeka. Procedure eri ntuufu eri mu mateeka ebeekulemye. Tonsindikira message nti gundi yanfeze. Nga bw'otaŋŋamba ng'owaayo ssente zo nga bakufera. Kiki ekikuleeta okuŋŋamba essaawa zino tibakufeze? Nze nkole ki nga mu kusooka tewasooka kunneebuuzaako? Nzoli wajjana kubuuza ndi gundi jana visa ejja tteeka simengenda muga sidiringa mu visa, sidiringa mu air ticket no. Era sirikomendi nga bakola visa 1. Owa visa wanaakubba ojja kuddowa nti nze nakulagirira. Ekyo kyo nkikola nnyira kiri ku likodi. Naye naawe agamba nti bakufeze eyakufera wamufuna otya? Lwaki bwe yamala okufera tojje wange okunga nti gundi yanfeze? Okitegeera? Before nga tonnawaayo ssente zo sooka onoonyeze ku muntu gwowa ssente zo yaani. Temwawukana na ssente zammwe mangu. Omuntu ogamba nti agenda kufera abeera mumalirivu nnyo ne consequences zigenda okuddirira. Abantu gana amaaso gaakala tebaagala kumanya azilonga zitalebe ku pepa tayagala kumanya. Kasitala bako ssente. Jjukira amateeka ge tulina mu Uganda manafu gegaluwa. Omuntu ajja kwewolezaako ng'ayagala miliyoni bbiri zimuwule n'ozimuwanga otudde. Wabula okuzibu banjwe nakuleeta polisi nakuleeta baloko defense mukwata. N'omutwala ku polisi etteeka ne ligamba nti okumuteeka eruzira gw'ogenda omuliisa emmere kati n'ogamba ate nze gwe yajja kusereza ng'ate tamuliisa eruzira. Oba muwadde miliyoni 2 n'akugamba naye mulamuzi nzikiriza ssente baazimpa naye buli mwezi ngenda muwaayo mitwalo 2 naye nga nze nakuwa kashi wange wa miliyoni 2 hard cash.
kati amateeka manafu kati kimanye nti omuntu gwa ssente zo nga siwa mutima mulungi tagenda zikuddiza nga bwe yazimuwa abantu bakalu kimanye abantu betambula nabo abantu mitima gyafa abantu bakyagala kumanya akujjako ssente nga yesesa wabula olumala byenga akola ebiddako kuba tayagala kumanya kati muganda wange gwajja nanga nti banfeze gundi yanfeze visa ono yanfeze project please bwali owayo ssente wasooka kunne sibagamba kujja kunneebuuzaako nno wabula sooka weebuuza ku muntu weebuuza ku bantu ng'ogenda kukola ekintu bakuwe ku different ideas w'amagezi dani ng'ate ogenzeyo wokka n'okola ensobi ate n'olyoka odda otubuuza oba obuuza omuntu omulala kiba kikyamu ekizimbisa omwesi ku kkuba okulagirira sooka weebuuza ekitambuza amazzi ekiro buteebuuza nakugaba osanga motivation speaker ku TikTok oba ku Facebook ng'ayogera nnyo omuntu gaafa aveewo abasinga obuyayi bwe babbi nnyo lwaki bakikola akola ebintu bino okusikiriza n'akusomesa ebintu nolabanga gyebiri n'amaani akuza mu sitole za visa z'ettaka ezaki ogenda okumaliriza nga akubbye naye nga yasooka kupreparinga ekyo motivation speakers kye bakola bamala kupreparinga omanye omubbi takubbira waawo omubbi amala kusomesa n'akugiisa n'akuteeka mu layini nti nobayinga trust gyali nti omusajja ono bambi alabika muntu mwensimbu era ayogera bulungi nnyo kati bw'amala okuguza trust n'alyoka akusomera irimu y'okufera kati okuba nti yakuguza trust kasita akusomera irimu y'okufera oga nti kati motivation speaker amanyikiddwa abasinga obubbi bambala amasuuti bambala bulungi nnyo nga bweri mmoto y'abafere abafere b'e Kampala engatto zaabwe zibankuba eddagala bambala bulungi nnyo yeyazika n'emmotoka n'amayumba ge basulamu gabeera mayazike for days kati bafere b'e Kampala ate gwolaba nti si mufere ate bebambala obubi kati njala kutegeeza omufere yenna asooka kuseetinga kye tuyita office enfaanana ye n'enjogera bagitraininga self confidence okwefuula nti ye ali confident nnyo mu kyayogera oyo gwe bayita omufere okitegeera ayinza n'okusooka okuinvestingamu akasente okulaga nti ye talina kyali n'akuinvestingamu akasente nga alina kyali kati abafere baadoptinga enkola y'abanigeria etya omunigeria bagenda okukwana omuwala omunauganda akukwana n'akuteekamu $2 3 n'olukumi asobola oddukuwa naye ng'ategedde nti gibujjoka tunasobola okusikamu 5,000 oba 3,000 zonna zirawundinga ofulumu n'agisika lumu kati yenkola y'abafere asobola okuteekamu akasente akatontono n'akusejusinga nze oluvannyuma lwa tayimu akusika lumu zonna n'azizza oba ebyuma bya zaala bino bateekamu koyini osobola okuteekamu koyini 5 nekikuwayo koyini za $5 nga nakozeseza $1 lwodda noga kati ngera teekamu ekyuma nekizirya zonna nogera notunda TV ne bagirya notunda entebe n'entebe ne bazirya notunda essimu nekisoka kikuwaayo ssente n'osavuwalinga bwe kiddamu okutwa kitwala n'enju kyovula nti abamu basanga bava mu zzaala ng'akutte ku muto bw'ate kati be bantu abo so bannaye vidiyo ewedde tujja kusenkana ku Lwokusatu oba ku Lwokutaano mukama bankuumire takuumira mpera mu nsonyi okujja leeti naye nga kyekyo vidiyo ewedde